nafuna sente zange omuntu akola sente zange nenzigattagatta nengatta ebintu byange nengenda mu America nentuula. Ebiri mu kugenda mu maaso okusaasana munange ate ku social media ku mwana mwenzi munange ate Chameleone kw'ossa ate ne mukyala we munange ate Daniela Atim munange ate bikyagenda mu maaso. Kakati nno wali ku katambi kano nga Chameleone munange ng'ayogera ku nju ye gye yagula mu America, actually family ye gy'erimu omukyala Daniela kw'ossa ate n'abaana esaidi. Kakati nno bye ngenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo ate nga ekiri wali ku Serena ewa Shiba Kalungi muganda wange enteekateeka zo zaawedde dda esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bamita Jaminati wano wennyini we mba nsinzidde munnange naye nno kansooke nkutegeezeko ko wali Chameleone actually wabaddewo ko obubaka obubadde buli mu gettinga viral. Akatambi kano kabadde nga katwedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Chameleone ng'ayogera munnange ku nnyumba ye eri mu America esayidi gye yagula. Kakati nno wali ebigenda mu maaso makati naawo by the way bikyagenda mu maaso okutredinga ne mukyala we Daniela munnange. Era nga wenkoyedde vidiyo eno wabaddewo munnange ate information ebadde eri mu kutambula nti nga munnange Imbu omukyala munnange ate mami wa Chameleone nga wavuddeyo munnange wali n'agamba nti nno akkiriza munnange ate divorce naye ennyumba munnange ate ey'esseguku yo mbuno yo agiggyemu munnange ate mu bintu by'ayagala. Jjukira nti nno wabaddewo ko wali ebibadde bitambula nti nno nti omukyala munnange ate Daniela Atim nti yavuddeyo munnange nti ayagala 60% munnange ate ku bugagga obwa Chameleone munnange. Kakati nno katugende mu maaso sooka owulirize esayidi wano. Baleke bakumira mu butamanya. Abantu batukumidde mu butamanya ne batufuulira ddala abatategeera. Mu America y'ensi esinga okutegeera ssente. Kyobala nti dola yabwe eri waggulu ku ssente zaffe tukozesa. Omumerika kintu kyonna oba osokisasula akikuguza. Kakati tebakulimba nga mbogula ennyumba mu America olina kuba mu America. Kubajjukira tulina n'Amerika bali mu Uganda nga baagulayo amayumba. N'amataka. N'abantu abalala bagwira. Ekyo baagala kukubuzaabuza gwe omuntu osubire nti ekiro kizibu nnyo. Nafuna sente zange omuntu akola sente zange nenzigattagatta nengatta ebintu byange nengenda mu America nentuula nenoonya agency bagiyita nenoonya ba property consultants bwe twali bayiswa ne Uganda babayita the agency. Nembabuuza mumpa amagezi ki nina sente zange agula ki nnyumba wano. What do I need? Ne bangamba ekisookera ddala weetaaga okuba ne ssente ogenda sasula. Kisookera ddala weetaaga okusiima ennyumba kikyokubiri. Ekyokusatu teriteeka ligaana mugwira gula nnyumba mu America. Teririiyo naawe as long as you're paying the cash. Ogenda kusasula ssente zaabwe. America yaliriza nnyo omuntu azze ne ssente ze. Kwajjukira ate oba oteeka ssente mu ggwanga lyabwe. Because economy yabwe etambulira ku ssente. Etambulira ku ssente. Ne ba advisinga ne nambula amayumba gaali 2-3 nensiimako emu. Nensasula ssente zange neeyongerayo. Ate nange ng'omuntu ayimbye maife nnyimidde emyaka 2 nange ngezaako okutegeka bulamu bwange. Ennyumba wano Uganda bwegula ennyumba for example nina nnyumba nga zenguze nnyingi. Naye ogula ennyumba $5,000,000 let's say ne wayitayo emyaka 3 n'agala ogitunde ate nga bakuwa $3,500,000. Kati gali amawanga gatusooka okukulaakulana ennyumba mu America neyo bayazimba mu 1940 yeeyongera kukula buziki value yayo eyongera kukula kubanga ebifo mwebeera bikula services zikyuka. So basically nange naye njagala okutegeka kulinga kutegekera abantu bange. Ennyumba gyenguza $3,000 kati oba 25 mu myaka egirijja jagwa ate ya $5,000 $6,000 nagezako nange kufuna sente zange weziteeka zibe nga zikula. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso. Kakati nno biri mu kwogeza abamu obwama munnange ate esayidi eyo nti nno yiyi Chameleone ate ddala yagula munnange ate ennyumba mu America esayidi ate omukyala munnange ali mu kwagala ki ennyo ate ekisinga awo munnange. Bingi nnyo munnange biri mu kutambula wali ku mukutu ogwa TikTok naddala kw'ossa ate n'okwetoola munnange ate esayidi naye nno byebyo ebikyagenda mu maaso esayidi nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mwenzi munnange ate Chameleone makkati awo kubiri mu kutambula. Kakati nno awo kankuggyewoko wali Shiba Kalungi by the way concert ye era nga ndabyeko ko nengeddeko ko wali akatambi by the way akabadde kakutte omubabiro omukutu ogwa TikTok nga enteekateeka nga zo zaawedde dda munnange.
kakati nno ekifo munnanga ate kirinze bantu okubeera nga bakijjamu byebyo nno munnanga ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo gwe kasita obeera ng'osubscribinze linda bulinzi munnanga ate update yonna ebisigadde bitulekere esayidi kakati nno ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala